naye kati gano ge mazima oba nzira ku zero nzire ku zero naye gano ge mazima ku bikolobera omukazi ono byantuusizzaako era ssebo kiyamaani singa tobadde wankaata nze mukisa saali badde onaalize mu sikayiro ndala. Abasajja bagumu oba atondebwa nga bagumu naye ekimu ku kintu ekisinga okumenya omusajja naggwamu ng'olaba obusajja bwonna bumuweddemu kwe kubanga bulijjo balowooza nti baana be oba bulijjo gwalowooza nti mwana we n'akizuula nti tabangako mwana we oba tebabangako baana be. Omusajja oyo gw'oli mu kulaba nadde ndaba vidiyo eyo ekyamazima nalabye omusajja obulumi bw'ayitamu nga n'okwogera abadde yeekaka bwekasi nga n'ebigambo asindika bisindike nga takyalinamu nagwogera. Omusajja ono ayitibwa Abdul Mugisha era nga pastor oba bishop owa Full Gospel Ministries noza side zeyo mu Western Uganda. Omusajja ono abadde mufumbo okumala emyaka 2 n'omukyalo ono naye byamuweddeko oluvannyuma lw'okukizuula nti bulijjo balowooza nti baana be tekubangako mwana we n'omu. Omusajja ono yazaala abalongo naye abalongo abo bamuweesa erinnya lya Ssaalongo si babe, bulijjo bamuyita Ssaalongo ku baana abatali babe. Omukyala yakimugambye luvannyuma. Ekintu kino kimenya kikutula kimalamu amaanyi omusajja ayinza n'okulaluka just lwa kintu bwe kityo. Omusajja ono bw'olaba vidiyo eno ng'ayogera olabira ddala nti mu butuufu ag'ekisajja gabadde gamuweddemu. Okusinziira ku mukyala agamba nti omwana yababula oba balemererwa okuzaala ne bakkaanya ye ne bba nti agende mu ddwaliro bafune enkwaso bazimuteekemu asobole okufuna abaana oba asobole okufuna omwana ng'omusajja alemereddwa okusinziira ku sayidi y'omukazi bw'ayogera. Era n'agamba nti enkwaso ze yafuna zaali za X-ray gwe yayina mu mwaka gwa 2008 ze baakozesa n'asobola okufuna olubuto n'azaala abo abalongo. Kati olwayogedde ku kya X abantu baagaaniddeyo ne bagamba gw'olimba naye nga ye okusinziira ku mukyala eyo sayidi gy'awa yajja atya okuzaala abaana batali ba musajja. Kyewuunyisa okuba nti abafumbo ababadde bonna okumala emyaka 20 bisobola okukomekera nga biri bwe biti. Si kyayina kintu kyembikkirira oba mungoberera mungoberere oba temungoberera mulekeyo naye kati gano ge mazima oba nzira ku zero nzire ku zero naye gano ge mazima ku bikolobera omukazi ono byantuusizzaako era ssebo kiyamaani singa tobadde wankaata nze mukisa saali badde onaalize mu sikayiro ndala. Mukama waffe yeebazibwe. Omuntu ampita omusota amiina nali muyimiririddewo nali mubeerereddewo ne maama we mbadde nyimirirawo naye owange teyamulabako ne taata wange tamulabangako. Mukama yeebazibwe. Ebintu byonna byankoze nali mbeddeko ku kitanda ng'olubuto lumuluma mundeke naabe. Nali mbaddeko ku kitanda ng'olubuto lumuluma nenkuba olubuto wansi bwe nti dokita alongoosa nsaba. Mukama omukazi tafa n'azaala n'owokubiri n'azaala ng'abaana basindikira tekuli wange n'ogu nga tekuli wange naki n'ogu nangamba funa abaana era naddayo eyo mu ddwaliro lyerimu ne bampa abaana abo abalongo ababiri wabafuna otya byonna bijje twafuna enkwaso ezo n'omwami ex wange nali mwagala 2 mu 28